batuletera bazinyi ku bituuti batukomyewo emitima gyaffe mu NRM. Abaganda ekyaba kyayisa NRM gaali mabina nga akabina kakusaasira tebakyakalabako. Ebbina lyakusaasira lye lyatuletera okukyawa President Museveni. Munoke mukole campaign y'okukomyawo abaganda mu NRM nga mutuletera bbina ebbina ekyatu kyayisa Museveni tumumma obululu mu kalulu akaggwa. Bobi Wine n'amuwangula bubi nnyo. Lyali bbina nti twali tumisinga ebbina lyakusaasira baatujjako ebbina kakati ebbina lyakusaasira likomyewo katukomyewo mu NRM. Naye bannange bifala tebyagala Museveni oba yabakola ki? Kyonna Museveni kyeyakola abantu kikulu. Oyambala t-shirt ye ng'ovuga boda teri alinnya piki yo. Omwambala ng'ofumba mmere mu woteeri teri alya mmere yo. Omwambala ng'ovuga takisi teri alinnya takisi yo. Omwambala ng'otunda mu katale teri agula byamaguzi byo. Kale bwe gaba n'obeerawo nga weebuuza. Abaganda ani yatuloga? Abantu ne bakuŋŋaana olw'ebbina ebbina lyakusaasira. Ebbina lye lyatunyiiza. Twakyaba Museveni lwa bbina. Abaganda abo batutadde mu kifo ky'okukola ku biruma abantu. Ebiruma abantu ettaka lyabwe ligenda. Abaganda bafuuse momboze mu nsi yaabwe. Basula ku mbalaza. Basula wansi wa miti. Basula mu bisaawe. Ettaka balibba balimalawo. Bakiwanda abakulembeze mu Buganda ne bakuŋŋaanya abalina ebbina eddene mu nsi yonna bakusaasira. Mbu batuzinira amabina kubanga twagala nnyo okuzina. Abaganda tuli bazinyi. Okuzina kye kizibu kyaffe n'ebbina kye kyatabula ne Museveni. Ne batuletera abalina ebbina mbu bawoyewoye emitima gyaffe tukomewo mu NRM. No. Mujoozo Obuganda waliwo ejjoogo lyennyini eggenderere ejjoogo lyennyini. Nabagamba buli message yonna egatta ku nkyukakyuka ebyange biralamu oba ani ajoogedde kasita tubanga tugifunamu wano tugizannya naye tekitegeeza nti oyo aba ayogedde message eyo tumuwagira oba tuwagirwa ebikolwa bye nedda. Twagala message eyo nga bw'ogiwulidde nti Museveni twamukyawa mu Buganda naye kyandibadde ng'okuzza emitima gyaffe Abaganda oba Uganda yonna ng'oggyeko ne Buganda kukwata bayimbi kubateeka ku bivulu ku show kubeera nga baleeta abo ab'amabina amanene kubeera nga babuzaabuza abantu kubeera nga babaleetya ba gravity. Ebyo si bye byakyaya mwami Museveni. Ekyakyaya mwami Museveni kwesiba mu ntebe yaffe butagivaamu. Ekyakyaya mwami Museveni kutugumbula bannayuganda. Ekyakyaya mwami Museveni kutwavuwaza. Ekyakyaya mwami Museveni kutuggyako bintu byaffe bye twalina. Ekyakyaya mwami Museveni kusuula byanfuna. Ekyakyaya mwami Museveni kusuula byanjigiriza n'ebirala bingi nnyo by'osobola okumenya munnayuganda bwanga mu Uganda. Byomanye ebingi byendeseeyo kubanga sobola kubeera nga mbimalayo. Kitegeeza bwe mbimalayo olwo mukwano gwange mpuliriza olwo gwoba tojja kubeera ng'olina n'ekyomanyi n'ekimu. Kakati nze eke master nga bulijjo muganda wange Seeguya Kakeete ebungereza ebigambo bye bino wano byengenda okubeera nga nkubuulira ekigudde mu National Unity Platform. Kakati kyenjolekeddeko mukwano gwange amawulire malungi si malungi nga bakamala okubeera nga batulemesa ovolo nga bakamala okubeera nga batulemesa obukoofiira buno bwolaba obwaffe obwa red beret nga bakamala okubeera nga batujja ku ngatto zaffe nga bakamala n'okubeera nga batujjako emmotoka gye mwalabye eya inginiya. Kakati n'ebigambo byongedde okulanda. Kakati bifuuse ambuleera ezo z'olaba mukwano gwange mpuliriza ebigambo bitabuse ambuleera ezo z'olaba. Kakati twakyusizza twagambye bwe tunaakuŋŋaananga tetugenda kwambalanga nkoofiira zaffe anti ze zibaluma. Tetugenda kwambalanga ovolo zaffe anti ze zibaluma. Tugenda kukwatanga ambuleera oba tuli 1000 nga ffenna tukwata ambuleera oba tuli 500 nga ffenna tukwata ambuleera. Pulezidenti wakuŋŋaanye wonna wazze we tukuŋŋaanidde oba tuli 1000 ffenna nga tuwanika ambuleera. Kakati bano abasajja tukugambye tubasinga okutegera bwe batuzannya ku A nga tubazza ku B bwe batuzannyira ku B nga tubazza ku C kubanga obukodyo bonna tubulina tuli bavubuka ba mulembe guno ogwa digito. Wabula ekizzemu ambuleera nga sinabakubulira nti tambula ne Hajabu omusomi w'edduwa era ng'onayamba bali mu Uganda ne bweru wa Uganda. Njagala osooka oli ebigambo bino ate nkomewo kubanga bwe nsooka okugaana okuwa ebigambo bino ebikwatagana ku ambuleera zino obulabe bwe twolekedde okusibibwa kwe twolekedde n'okuttibwa kwe twolekedde nze ngenda okubeera omulabe w'enkyukakyuka mu Uganda number 1. Kakati nga sinabakubeera nga nkuwa amawulire gano gennyini kankusabe vidiyo eno osooka ogimpere ekigalo
era ompya nawe nja kusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe guno omukutu gwa nkyukakyuka mu ggwanga Uganda gukuwa amawulire ag'enkyukakyuka n'ago agakagwawo agatiisa ennyo oba agamenya emitima oba agaluma ennyo baga weetaaga okumanya nga gali mu Uganda oba n'ebweru wa Uganda. Kaakati nno wenjogerera bino nkugambye nti Haji Abdul ye musajja asoma edduwa ng'asomera bannayuganda bali mu Uganda kusa bannayuganda bali ebweru onakumira n'ekyoto n'akunaza n'amazzi ag'omukisa. Kaakati bw'obanga mukwano gwange olina embeera yonna ekulemeredde omusajja ennamba njikuteeraawo ebisigadde nembikulekera. Kati wulira nsimbudde mukwano gwange ampuliriza muganda wange Kakeeto wulira ebigambo bibino bitandise nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti National Unity Platform ng'emaze okubeera nga esala entotto n'okubeera nga bano baatuula mu kisenge ekikusifu oba ekiziivu ne bagamba nti abasajja bano baba nga batulemeseza ebyambalo byaffe naddala enkofiira zino ng'abaana kwe beekwasiza okubeera nga babakwatira katukozese ambuleera buli we tulaga kibalume oba musana tuguwone oba nkuba tugiwone. Kati laba abasajja akakodo ke bapanze akapya. Lumbuye yajja luli n'agamba nti obanga batutiisizza okwambala ebyambalo bya Nuupu buli muntu tambula ne ambuleera ng'ogiwanise. Buli omugula ambuleera ya Nuupu giwanike otambule nga ogada otambule ng'onigina baseddume w'embuuzi ng'olina ambuleera kubanga mu musana you advised to be with an umbrella. Then in the nkuba the rain it's advisable to carry the what the umbrella the Nuupu the umbrella. Muwulire kino ekintu ekyo kyabatiisizza nnyo bakikoledde ne meeting nkiddamu bakikoledde ne meeting ekintu ekyo. Wulire ekiddako waliwo abantu be bagenda okukwata ne pisto nga bazitadde mu ambuleera ya Nuupu. Waliwo abantu be bapanze bagenda bakwata nga ambuleera bazisizza bulungi bati nga bazisibye naye nga munda muzo mulimu pisto oba bomu okakasa nti aba Nuupu batambuliza ebintu mu ambuleera ziwerebwe. Kyokka Kalumbuye bwe yakyogedde oba oli awo ffe tetwakitutte kubanga ambuleera si ammunition of UPDF teina ambuleera naye nga bakitidde nti ambuleera zisobola okusikira ovulo. Kati okubatiisa obutakwata ambuleera ya Nuupu bagenda kukwata ambuleera omuntu ng'akwesa ekyokulwanyisa mu ambuleera oba mundu AK-47 nga bagitaddemu oba pisto oba bomu kubanga juzi twabakubye ku bya bomu. Naye poliisi n'amagye abantu bayinza batya okutulumba mu mwezi guno abatujju ba ADF ne batulumba ne bomu ne bakuba bomu ne tufiirwa n'abantu babiri abakola mu ADF ne mutuuka essaawa zino nga temukyatusomesa ku butujju obwabaddewo wiiki ewedde. Poliisi n'amagye mukolagana n'abatujju batutte batumalewo kwegamba kati ekyo mwakivuddeho nga ADF yatukubye mwagala ADF etukube. Lwaki poliisi bya Abasi byakagaba omwogezi wa Kaakati nno abasajja bongedde okubeera nga batya n'okubeera nga bakankana. Ebigambo nga bw'obiwulidde bwe bito bwe bitandika ebiseera ebisinga ne bifundikira ng'era bazzeemu okuyoola abaana n'okukwata abaana. Nkugambye nti ambuleera kaakati meeting ezaatudde kaakati basaze entotto oba bateekamu masasi oli agizinga bulungi n'ateekamu amasasi oba abiri oba ebisosonkole by'amasasi oba magaziini namba oba n'ateekamu pisto oba ebyefaananyiriza okuba bbomu ebikolerere ebibwatuka. Kaakati olwo ate ne beefuula abamukutte. Kati mu kumukwata olwo ne bavaayo ne bagamba tetugenda kuddamu bakkiriza muntu n'omu kutambula na ambuleera eya NUP kubanga ate kaakati kano akabonero kalala nnyo tolina woyinza kugaanira muntu kutambula na ambuleera oba enkuba etonnya oba omusana gwaka. Kati olw'obutiitizi lw'abantu bano baasazewo ne ambuleera baagala kuziyingiramu nga bw'obuwulidde basobole okubeera nga baziwera nga bagamba nti abatambuza ambuleera zino tebasobola kwawula ani mutujju n'ani atali mutujju. N'olw'ensonga eyo ambuleera ziwerebye. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ekintu ekigenda mu maaso ku NUP amazima gennyini agakatonda mugulu kikyannemye okutegeera. Bw'obanga oli muwagizi wa nkyukakyuka nkusaba ojje ompabule
bwe banga nze ntegeera obubi ebintu osobola okumbulya mu comment nti ebintu gwo bitegeera obubi bwe mbanga ebintu mbitegeera bulungi ompe ku magezi abantu nga bano tubakole batya okubeera nga mu kibiina kyaffe waakiri abantu bano tubajjamu ffenna bwe twalaba okwesimbawo okwali ekawempe jjukira nti mu National Unity Platform mulimu demokrasiya buli muntu waddembe okwagira omuntu oyo gwalaba gwayagala ku kifo kyonna nga bw'aba ayagadde wabula waliwo abantu betumanyi nti abantu bano nsolimaze ennyini eziwedde emirimu kakati no njagala ojjukire ku kanso Erias Lwimbasi Nalukoola bwe yali anominatingibwa omukyalo ono Saida Madada generali mujjukira gwe yawagira teyali kanso Erias Lwimbasi Nalukoola yawagira muntu mulala nnyo gwe yali atembeeta ovuwe kikiryokke kubanga oyo twammanya nti comrade waffe era futusoja munnaffe tetwalina buzibu bwakwera nti yamuwagira wadde nga kadi teyagifuna n'abeera nga yakwata kyakubiri musajja waffe era tetwalina buzibu na Sauda Madada olunaku olwaleero Joyce Baagala ono y'omu ku bantu abazze nga bakuba enkyukakyuka okuvuma pulezidenti waffe ne ku TV ku leediyo buli waalaga wonna ne ku butuuti kwonna n'okuvuma NUP wabula kyankuddeko enviiri ku mutwe bwe yatuuse okuzza omukyalo ono nga yamukulembedde ng'amukutte mu mukono nga bw'olaba okujja okuleeta empapula ku NUP nga kiraga nti omukyalo ono Sauda Madada n'omukyalo ono avuma enkyukakyuka akuba pulezidenti waffe enkya n'eggulo awagira ebikolwa bya mpuuga ate ne Sauda Madada alaga nti wankyukakyuka ate bakolagana n'abeera ng'amukulembera okumuleeta ku kitebe kyaffe ekintu kino kyannumye ng'omuntu naye kiyinza okuba kyannumye mu butamanya oba nga kyannumye mu mbeera yonna nga saategedde oba nga waliwo ebyatuukiddwako ekibiina kyaffe ne baga nti Sauda Madada kulembera omukyalo oyo ojje naye ku kitebe kakati gwe mukwano gwange atugoberera bw'obanga olina embeera yonna gy'omanyi entuufu ku nsonga y'omukyalo ono Joyce Baagala jjukira nti ono yazze ku NUP n'alaga nti ayagala kadi ya NUP kyokka nga bw'ateetera naye empuuga yaggulawo ekibiina ekya DF teyagenzeeyo ate nga twalaba bagenzeeyo mu kibiina ekyo bannakakanda ab'e Masaka Babedi Bwanika ab'e Masaka bampuuga bennyini n'abalala nga mbwatekamu ab'Entebe kaakati ekyebuuzibwa omukyalo ono abadde addiringa n'empuuga era nga bavuma pulezidenti waffe bwe bamulangira ebisiyaga bwe bamulangira obutabaako kyakoze bwe bamulangira ebintu ebiyitirivu ennyo bwe bamulangira okuba omuyimbi ate gwe Sauda Madada futusoja je n'omulamba okwatagana otya naye n'obeera ng'otetera naye okujja ku kitebe si mu bubi jjukira ne Sauda Madada ayina ekifo kye yeegwanyiza mu NUP era yaleese empapula z'okuzijjayo kakati bannange ensonga enne munnange agyogeddeko comrade mmwe abali eyo mugamba mutya ebyono biibiri bannange omuwala gwe bayita Sauda Madada buli mukolobezi mu NUP yazunga naye buli abantu aba balina bye bakoze banna NUP Sauda Madada yazunga nabo ekisinga okuneewuunyisa abantu balowooza nti advocatingira NUP bwe bamulaba ng'azunga ne bana abantu balowooleza ddala nti advocatingira NUP mwenna mukimanyi nti Joyce Baagala ayina ebizibu bye mwenna mukimanyi nti Joyce Baagala yajeemera ekibiina kwa values z'ekibiina yaziyisaamu amaaso naye saawa ya leero Sauda Madada ali mu muzunza ngenza okulaba era Sauda Madada yakulembedde kyokka ekineewuunyisa abantu abakoze obulungi mu NUP ate Sauda Madada baakuba sama Uganda mukyala we abadde ki lwaki ayagala okulowoozesa bannayuganda nti ye NUP lwaki ayagala okulowoozesa bannayuganda nti gwabeera naye yabalina okubeera mu NUP ebyo tetusobola kubikkiriza buli mukolobezi yenna ogenda kumulaba na Sauda Madada buli muntu yenna amenya amateeka ga NUP yekwata Sauda Madada kakati saawa eno azunga ne Joyce Baagala ku ddiiru ki mwenna mukimanyi tulina baganda baffe mu makomera bagenda mu maaso n'okuvundira mu makomera Joyce Baagala abantu babadde ateetera nabo be batadde baganda baffe abo mu makomera waliwo abamu abajja ne muŋŋamba nti lwaki ogamba nti abo abantu be batadde abaana baffe mu makomera bannange mwenna mukimanyi nti keesi eri e Masaka abantu abagivunaanyizibwako bali babiri mwenna mubamanyi okitegeera era nga Joyce Baagala be bantu babadde ng'ateetera nabo be bantu babadde ng'atembeeta be bantu babadde ng'akolagana nabo Joyce Baagala bw'anaaba talinakwata muzindalo kwetondera bannayuganda ebyo byabatuusizzaako ng'akolagana n'omusajja omuli w'enkwe omusajja maafiya omusajja eyabba ssente z'omuli w'omusolo omusajja atunyiza bannayuganda tetusobola kumusonyiwa naye era ngenza okulaba ng'era ekikyala kino kiri mu kuzunga na Joyce Baagala bannange muleke abantu bati kulowooza nti nno mwe mulina okusalirawo bannayuganda mwenna mukimanyi tulina core values bw'ovaayo n'omenyeemu ku core values z'ekibiina oba olina okukwata omuzindalo n'otoola shahadu buto kati buli muntu yenna alidde embizzi mu busiraamu Sauda Madada yamuzza mu muzikiti buli muntu yenna asobezza ku banna NUP Sauda Madada yamutambula naye yazunga naye
Joyce baagala tetunnakusonyiwa era tobeereyo n'olowooza nti Abannayuganda bakusonyiye. Abannayuganda tebannakusonyiwa. Olina okukwata omuzindalo n'oddamu n'otola shahadu buto. Olina okukwata omuzindalo ne weetondera Bannayuganda buto. Naye bannange omuwala ono Sauda Madada naye simanyi na kumanya. Sauda Madada oba kasente kabamuwaayo kasente oba kasente ke kamutawaanya simanyi na kumanya. Buli muntu yenna alina kyakoze NUP azunga na Sauda Madada. Abantu abakoledde obulungi NUP ate tazunga nabo. Kati nga Shamimu Malere era mwamulabye ng'era azunga nani? Era ate abantu baba balowooza nti Sauda Madada is NUP. Abantu bwe balowooza engeri gy'abadde ku kitebe ebbanga eddene, engeri gy'abadde n'omukulembeze ebbanga eddene, abantu baba balowooza nti Sauda Madada bw'aba alina kyakoze kyekiri fayino. Bannange bantu mmwe temututama. Bannange bantu mmwe temututama. Ffenna tetugenda kukolera mirimu gyaffe ku kitebe awo. Ffenna tetugenda kukolera mirimu gyaffe ku kitebe awo, temututama. Joyce baagala kyalina ebyokukola. Joyce baagala alina bye yakola Bannayuganda. Bamujja ku kifo n'alemerayo lwampaka. Bamugamba ave ku kifo n'alemerayo lwampaka. Azenga alaga indiscipline. Azenga alaga obusiwuufu bw'empisa. Bw'anaaba tannakwata muzindalo kwetondera Bannayuganda. Nakakasa Bannayuganda nti ebyo byabakoze tagenda kubiddamu. Temutuzunzizaako mukazi bannange mutuleke nammwe. Temutuzunzizaako mukazi. Omukazi abadde ng'abeera ku CBS akuba NUP. Omukazi abadde ng'abeera mu flozi za parliament eyo bannamawulire gye babagirako interview ng'akuba NUP. Omukazi abadde ng'abeera n'abasajja abanyigiriza NUP abatuyisa abasiyazi. Omukazi oyo yakolako n'ekintu kyesiyinza kwerabira. Yagenda n'agattagatta ka video n'agamba nti no president agenda kubeera ku mikolo gya Mathias Mpuuga. Giri gye yategeka smart Thanksgiving. Kati omukazi akoze ebikoloberero era azunga na Sauda Madada. Sama Uganda muntambulize video ku Sama Uganda gamba mukyalawo atwesonyiwe. Sama Uganda kwata mukyalawo atwesonyiwe. Temugenda kuleta kamanyiro tukoya akamanyiro kammwe. Oyo omukazi nga tannakwata muzindalo kwetondera Bannayuganda byabakoze tatuzungirako. Tukimanyi nti badde delegates conference, tukimanyi nti babadde babayise ne tatuzungirako. Bana Sauda Madada atama banage ekiwala kino kitama kinzijene mwabagala nnyo peace. Nakusaba video jimpere ekigalo mukwano gwange atugoberera kubanga omukutu gwaffe guno gwenkyukakyuka. President Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu dda okubeera nga ayitawo nga tavuganyiziddwa ku kifo ekyobwa president obwa National Unity Platform obw'eggwanga Uganda. Kakati noono yamaze n'okubeera nga akuba ebirayiro. Jjukira nti ono babadde babatwala mu kkooti mbu tebalina kubeera nga balayira era ng'omusango ogwo gwabadde gwakutulibwamu lwaleero gusalibwe oba tebalina kubeera nga balayiza bukulembeze obujja. Kakati ebyo byawedde dda obukulembeze bwalayiziddwa dda era nga bwolebe ne president ng'alayira kitegeeza nti kibalama ne banne Maneya ne Emmye ne banagenda mu kkooti ne baddayo kitegeeza tebakyazza kino kyagenze maaso mabega. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso president ono saamukuwako ng'alayira. Njagala nsooke mukweko bwe yali alayira olabe moment eyo bwe yali bwe nkujjayo nkubuli ebigambo ebigenda maaso ne Sseggona ono ebigambo byongedde okumuddugalira, ebigambo byongedde okumukaayirira. Jukira nti onazze ayogera ebigambo bingi nnyo ebyenjawulo okuviira ddala eri emabega nga bwazembu nga yabeererawo president Kyagulanyi. Nayogera ku byali mu Arua, nayogera ku byali eruuka, nayogera ku byali eggulu, naye nga teyaliyo yekka ajjukira. Walingayo ne bakanso abalala, walingayo ne bamwoyo gwa ggwanga abalala. Era ono nga bwe yeewaana nti yajja mwami Kyagulanyi mu kkomera teyali yekka kwalingako n'abalala, wabula abalala bonna abaali ku mugendo ogwo ba ku gurupu eyo eyayambanga mwami Kyagulanyi bwe yabenga awambiddwa ng'akwatiddwa ng'asibiddwa. Tewali muntu n'omu avaayo kwogera, wabula ono yayogera yekka. Ngenda mukuwa mu maaso awo kansoke nkuwe president ng'alayira tukomewo. I, Kyagulanyi Ssentamu, being elected to the position of President of the National Unity Platform, do hereby solemnly affirm that I will truly serve the National Unity Platform and discharge the functions of this office faithfully without fear, favor, malice, or ill will in accordance with the party constitution. So help me God. People power.
President Kyagulanyi Ssentamu Robert amaze okulayira nga President wa National Unity Platform azzeeko emyaka 5 egiddako. Byebyo nno nga bibadde mu Delegates Conference tukyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati nno mukwano gwange ngovude wa Haji Abdu omusomi w'edduwa nakinku nakugamba nti abali e Uganda n'abali e Bulaaya talina gwasosola. Ebizibu bya buli kala, ensimbi zikuyita mu ngalo, olina majinni, olina ebikozesa ekiro, oba abaana bameketa mannyo, oba promotion zabula ku mulimu, oli bweru nga mukwano gwange ampuliriza emirimu gyagaana okutereera, oba ng'onoonya visa zaagaana, oba nga emirimu e Uganda gyagootaana, omusajja akufukidde omusajja, oba omukazi akufukidde omukazi nga maka gayoga. Kati ebigambo byonna ono yasinga okubeera nga bikwasaganya. Mukubireko oba mu WhatsAppinge omugambe nti ku AKTV kwenzi gye nnamba yo, ebisigadde obimulekere ajja kuteeka mu VIP. Wuliriza ebigambo bibino. Honorable Sseggona akali amaggwa ono nga ye mukiise oba ye mbaka akikirya abantu b'e Busiro East kakati mu Parliament y'eggwanga Uganda. Era ng'ono amazeeyo emyaka n'ebisiibo, tamazeeyo kisanja kimu, tamazeeyo bisanja bibiri, wabula ono agundire n'oggundira mu Parliament. Era nga bano be bamu kwaludde mu Parliament, naye nga bw'obabuuza ekisinga obukulu kye bayambye bannayuganda naddala ku bintu by'enkyukakyuka bajja kutunuulira. Wabula nga kyemmanyi ebimu ku bye bayambye ku bannansi kwe kubeera nga babayambako abo ababeera bakwatiddwa mu makooti okubawozesa, okubawoleza sore, ne babajjayo mu makomera, abamu ne bayimbulwa, ate abamu ne bagaanirayo nga bw'olaba bamachete nti babalemerayo ne babeera nga tebateebwanga. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso, Sseggona akali amaggwa bwe yavuddeyo n'akakasa nti nno pulezidenti bw'aba avuddeko nga bwe yamaze okulayira nti baateesa ne Sseggona mbu Sseggona yagenda okuddamu okufuuka pulezidenti ow'ekibiina kyaffe. Ensi ne yeebuuza nti Sseggona mwatulawo ne pulezidenti bwe kibanga ddala ekibiina kyaffe kirina demokurasiya, lwaki gwe ne pulezidenti mutuula ate muteese nti bw'avaako gw'ogenda okuddako, nga kiringa ekitegeeza nti mu kibiina kyaffe tetulina demokurasiya, ali awo ow'omugundu ennyo. Era Sseggona ono mu bigambo bye bw'aba ayogera Honorable agamba nti ekibiina kya NUP ye yakitandikira, sinza kumuwakanya kubanga mu ntandikwa yaliwo, wabula ng'alaga nti yasinga ennyo okukitegeerera n'okukibeezaawo. Sooka oli ebigambo bino nkomewo. Ngamu okumbuuza oli ttiimu gundi, oli ttiimu nze ndi ttiimu NUP. Mwabeefuula nti mwagala nnyo Kyagulanyi. Bwe nnali munona mwaluwa nga amasasi gavuga nga temwajja. Bwe nnali munona eggulu nga gavuga nga temwajja. Bwe nnali munona eruuka nga temwajja. Kyagulanyi yabagamba ani yamugamba nti jangu kuba pulezidenti, bwe nnali mugamba nga temwali. Ekibiina kibalama yali akiddukidde ng'era mwenna mutidde abamu mwatya n'okukwata kaadi yaffe kubanga ekibiina kigenda, nze nenjiwawo omubiri akati nkiruŋŋamya mugamba oli ttiimu ani? Ettiimu NUP everywhere and everywhere. Ebyo bigambo bya mubaka waffe Honorable Sseggona akali amaggwa akiikira abantu b'e Busiro. Jjukira nti ono bwe yabuuzibwa era okuddamu ndi ttiimu NUP ndi ttiimu biki, yali amaze okubeera nga abuuzibwa ku kyali kigenda mu maaso, enkayana ezaali zizzeewo wakati wa pulezidenti waffe ne deputy pulezidenti ebiseera ebyo yaliko eyali amanyiddwa nga ow'ebitaano Mathias Mpuuga eyagwa. Kakati ono jjukira nti munywanyi nnyo wa Mathias Mpuuga
era nga balinnya mu kimu bwe baludde mu DP bwe bagenda mu Ssuubi bwe babadde mu simanyi biki bwe baze mu NUP okubeera nga batambuza ebyobufuzi byabwe wabula ng'oluvannyuma twamala ne tubazuula nti entambuza y'abantu bano ey'ebyobukulembeze teyali nnambulukufu kimala baakolangako 20% 80% ng'ate bakolera mwami Museveni kakati nno bano oluvannyuma lw'okubeera nga yabuuzibwa ku nsonga eyo ey'omusajja okuweebwa miliyoni 5 nga talina kye yakoze mu paaliyamenti ne bamubuuza ogyogerako ki omuntu yakwata mu nsawo ey'abannayuganda n'abba miliyoni 5 nga talina kyasiimibwa nti kino kyakoze okyogerako ki oli ttiimu ki oli ttiimu emuvunaana oba oli ttiimu eno eyabba ensimbi ez'abannayuganda ewatali yadde okwebuuza ku muntu yenna kakati omusajja ono nga bw'omanyi nti looya yavaayo n'akakasa ensi bwe nali ngenda erukka okumujja mu Masasi ani yaliwo bwe nali ngenda mu Arua okumujja mu Kkomera ani yaliwo bwe nali ngenda eggulu mu kkooti mmwe mwena nga mmundu zinyooka ani yali aliwo bwe nali tutandika ekibiina kino ani yali aliwo bwe nali nga mugamba yesimbe okuba pulezidenti mwe mwali luddawa kakati no saagala muddemu kumbuuza ndi ttiimu ki oba ndi ttiimu ki ndi ttiimu Nuupu wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono era yavuddeyo n'akakasa nga bwe nkugambye nti agambye ye pulezidenti addako kati ensi ne yeebuuza ebigambo bino byonna byazze ng'ayogera tebivuma tebivvoola kibiina si bibi naye lwaki azze ayogerera mu layini eno ensi kye yeebuuza bw'obanga okoze ekintu ensi n'ekiraba ensi erina okubeera ng'ekwapulisiyetinga oba ensi ng'ekusiima tekitegeeza gwe kuvaayo kubeera nga weewana nti nagulira gundi empale nengulira gundi essaati nengulira gundi esweta nemuwa ekyemisana nemuwa ekyeggulo kati oŋŋamba otya nti omuntu oyo gwennyambye bwe ntyo sinza amuyambye sinza amubeezaawo bino byonna bisobola okubeera nga bigenda mu maaso naye core values zaffe omulamwa gwaffe kwe tutambulira ogutambulirako bwe tuvaayo ne tuvumirira abali b'enguzi ng'oggyeko Museveni gwe muvumirira abali mu kibiina kyaffe bennyini naawe obavumirira kubanga ffe kennyininyini okuvumirira mwami Museveni n'ekibiina kya NRM tulina kusooka kwekiriininga mu kibiina ekyaffe tubeere nga abali b'enguzi tubavumirira tubeere nga obukenuzi tubuvumirira tubeere nga abaziza emisango n'abamenya amateeka mu kibiina tubakangavvula bwe tukubuuza sayidi gy'ogwako n'ogaana okutubulira woogwa ekyamazima mumbuulire mu komenti obeera ttiimu ki era oba okolera ani bino bya Sseggona nabyo yabyogera si byali byange ayogedde ebigambo bingi naye nabino nsaba obiwulire tugende mu maaso ekituufu nali sikisuubira naye ate tekiyitegeeza kwekanga ekyamazima tubadde tulina era obutakkaanya mu kibiina nga tulina endowooza ez'enjawulo ekipya kyali nti nali simanyi nti kituuseewo awo naye tekyankanga kubanga mbaddewo kayonga okumala emyaka nabye n'ebisinga awo naye nina okukkiriza nti ffenna nga tukozesezza amagezi ffenna nga tukozesezza okwetoowaza n'okutta ku bigere tukyayinza okuddawo njakuba ekyokulabirako kye nagambye nti nagenda okuziika Major John Kazola okusooka mu lumbe ekiro Vija naliyo mukyala we n'atunyumiza nga omukadde w'Entebbe bwe yatoola ku zisimbi ezijjanjaba mukwano gwe bwe baalwana n'akiddamu bagamba mu kanisa yakiddamu n'akiddamu ne Kashali nga tuziika mu kuziika kwe kumu omukadde w'Entebbe obubaka bwe bwajja ne busoomwa Deputy Speaker Thomas Taebwa mutabani we n'aweereza obubaka mukoddomi we Lwaboogo naye n'aweereza obubaka bwe ngamba mutabani we mutegeeza mumanya gwentegeeza Muhoozi Kanyarugaba bonna bantenga ggwe era lumu nali ndowooza nti ova na mutuba gwa Museveni ekisozi Museveni yeddira nte ayinza okuba nga atatera kujja omanye omutuba gwe gusingira ddala obuto mu mituba gy'ente naye kati baganda baabo ankobo baweereza obubaka buli omu n'aweereza miliyoni 10 Lwaboogo 10 Kanyarugaba 10 n'ekitaawe 10 UPDF yaliwo mu bungi nina omwami omu gwe sijja kwogera yali Major gwe twaziika ekayunga eyo teriyo ate nga n'okufuna obulwadde obwamutta yali ku Kololo ng'akomandinga parade teriyo muntu mukulu mu magye yalabikayo
bwe twali tuziika ng'ate naye yali major retired, bwe twali tuziika Major John Kazola retired, buli omu yaliyo. Brigadier Henry Tumukunde, Brigadier Francis Tachirwa, Commander Land Forces, General Sabit Muzeyi yaleeta obubaka bwa Kanyarugaba, buli gwe wandirowoozezzaako yaliyo. Kikulaga ki nti bwe muba mwerumaaluma mutte ku bigere kubanga bannammwe si bwe bali mu kibiina kyange na ffenna abali mu struggle okwegobako nakyemalira okwetakuluzaako nakyemalira. Museveni nga Kazola amaze okumuwandiikako n'akatabo Betrayed by my leader mu lulimi lwaffe olw'ekavule yamuyisaamu eggaali. Tumukunde yakuba essimu emu kubamu akafaananyi. Tumukunde yeesimba ku Museveni, Tumukunde Museveni gwe yasiba ye yakubira Museveni essimu ajjanjabe Kazola era n'akikola. Bwe twali e Kashaari waliwo omukulembeze w'ekibiina kya anti General Gregory Mugisha Muntu yaweebwa omukisa okwogera. Waliwo Brigadier Henry Tumukunde wa Major General kati simanyi we Lieutenant General yete yakona bamuwa omukisa okwogera. Bombi bawakanya Museveni. Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi president wange ate yawangula obwa president yajja ekidaala ne kisaanikirwa enduulu. Babbye tebawangudde. Bwe yajja ekidaala kyasaanikirwa enduulu abantu nga basanyuse nnyo okumulaba. Nali nayogedde naye ku makya eggulo limu nga twogera ku by'okuziika. Prediction yange nga bwe yali era bwe yatuukirira. Bwe yatuuka enduulu yasaanikira ekidaala, ebidaala byonna n'ebyabaawule, naye tebamuwa omuzindaalo kubuuza ku bantu wadde nga bamurecognizinga. Era ensonga mutabani wa Kazola gye yawa Arnold Kazola Junior yagaa oze enduulu neevuga nnyo ntiddemu wenkuwa omuzindaalo okubuuza ku bantu simanyi kiyinza kubaawa ate nga nina bye neegwanyiza mu maaso eyo. Oyigamu mu ebyo nti n'omukulembeze wa NUP ngamba gwe nga gwe Kayunga omukulembeze wa NUP yayigamu nkimanyi naye simanyi oba gwe n'abatulaba muyigamu nti omwana omukazi bw'ali omwana we mu Luganda bagayita makiro ogavunaanira mwana oba maama. So n'olwekyo omukazi Omuganda talya mwana we. Omukazi Omuganda era babawangana eddagala. Kale kakati ebigambo byebyo obiwulidde butereevu nnyo naye nakugamba nti buli muntu alina eddembe okwogera ku nsonga eyo gy'alaba etwala ensi yaffe maaso okwogera ku mukulembeze yenna gw'alaba kasitaba nga tamuvvoola kasitaba nga tamuvuma kasitaba nga tawemula waddembe okubeera ng'ayogera ku nsonga ezigenda maaso ezijuna ensi yaffe. Honorable Sseggona Akalya Maggwa East ono ng'ayagenda kubeera ng'ayagala kuddamu kufuna kaadi eya National Unity Platform addeyo mu Parliament. Abaffe kye tubuuza wandiyagadde Honorable Sseggona Akalya Maggwa okusinziira ku mbeera ezenga ebeerawo bamuddize kaadi yaffe oba tuginoonyeza omuntu omulala ye abaffe bwe tunaaginoonyeza mwesigira ku ki nti naye taabenga omu kwabo abatulyamu olukwe kubanga waliwo olugero olugamba nti sitaani gw'omanyi asingira ddala malayika gy'oba tomanyiiko. Kakati ebigambo bingi ebyogeddwa Honorable Sseggona Akalya Maggwa okuva lyavaayo ng'agamba nti pulezidenti addako mu ggwanga Uganda. Kakati gwe kyetwebuuza ensonga eno oyinza kugyogerako ki eya Sseggona bwe yagyogera kubanga
bakomredi abenjawulo bazze bajogerako ebizibu ebiri mu ekibiina kyaffe bingi nnyo ebizibu ebiri mu Uganda bingi nnyo ebyetaago bya Uganda biyitirivu nnyo byetwetaaga okwogerako so si kulowooza ku bya pulezidenti ow'ekibiina nga n'okulonda kwate tekunnaba kubeera nga kubeerawo kakati nno kitegeeza nti mulimu self interest omuntu okweyagaliza nga ye nga tayagaliza kibiina oba nga tayagaliza bannayuganda n'olw'ensonga eyo kwe kulekerera emulamwa gwe tuliko n'oyisawo ensonga ezo nga omuntu bannayuganda bangi abazze nga bakuba ebituli muhonorable Sseggona ono mpolampola naye nga bambaga nti mumupapidde kubanga abaddewo nnyo ayewo omugongo naye ate ekyokuyiwawo omugongo ensi era ebadde ekimanye naye ate ekisinga okubeera nga kitwewunyisa nti omubaka ono ate akyogerera nnyo era akikulembeza nnyo wadde nga ate ebyo ebeera bigenze mu maaso naddala ku babaka aba NUP ababeera bamenye amateeka g'ekibiina abo taboogerako ababeera bavudde mu kibiina ne babeera nga bakivumirira nga bakisiiga enziro n'okukisiiga ettombi abo taboogerako kakati ensi ne yeebuuza ekituufu kye ki nga bw'olabako mu leediyo naye avuddeyo nawa ensonga ze oba oliawo zolina okubeera ng'owulira ng'otegeera era bw'oba ozifumiitirizzaamu oyinza nga nti oba omwami ono yandiba omutuufu kubanga ono yakola dda akatambi akasooka ku Honorable Sseggona akali amaggwa nga yakavayo okugamba nti pulezidenti addako bwe yateesa ne pulezidenti waffe Kyagulanyi nti oli bwamala ebisanja bibiri ono yaddako kakati ko mu leediyo ono alina amagezi ge yawa ku nsonga eno wabula bwe byayongedde okubeera nga binyiinyiitira n'okubeera nga bigenda mu maaso ensonga n'esajjuka n'eyongera okulanda yakomyewo mu paati ku n'abaako akatambi ke yakoze oba obubaka bwe yaweereza jjukira nti komuledi ono y'omu ku betambudde naye okuva mu ntandikwa paka na kati atayogerangako nti yalya ssente ebigambo bye biba bikulu nnyo nkusaba biwulire tukomewo kano ke kasembayo eri Sseggona so mukwano Sseggona akaseera kano ke tuli mu transfer season bannabyabufuzi oba transferring okuva mu bibiina ebirala ne bayingira ebibiina ebirala so please toyiiya nnyo bw'oba oyagala kuva mu NUP okudda mu DF totetenkanya kuleeta bulayini bwa blackmail ng'okoleeyo statement nga gye wakoze oblackmailingireko Bobi Wine mbwakeera enkya influencing vetting committee agigaye nti bannange omusajja mumuwe kaadi kuba munaamu mu makaadi ebigambo byo byayogedde abantu bajja kulowooza nti buli ayogera ku kyokubeera pulezidenti w'NUP tumuwarana tukwemeterera emmeeme bwotyo bw'olowooza nti ogenda kukozesa eyo layini omublackmailingiraawo osobole okufuna kaadi oba ofunireko ensonga ey'okugenda mu DF ng'oga nti munnayo omusajja okuva lwe nayogera ku kyokubeera pulezidenti w'NUP kati yanteekako embeera nensalawo nenve mu kibiina ebyo tebigenda kukola ako ka blackmailko ka kito kankujjukizeeyo katono omanyi omusajja oyo mubadde naye for some good time naye mulemeddwa mumutegeera mulemeddwa mu understanding obulungi baakeera ku makya ne bamugaana okuddamu okuyimirira ku stage okuyimba that didn't humble him ne bakeera ku makya busaabala ne bamuggala takyategekebwamu bivvulu nga luli yali akoleramu ssente nga bategekeramu ebivvulu they failed to humble him ngezaako okulaga nti bublackmail obwo tebusobola kumukolako olwaleero bakutte bakyalibe bodda babamalidde mu makomera they have failed to humble him they have failed to drag him into negotiations so my dear Sseggona Medad that man does not succumb to pressure so ako ka blackmail golowooze nti it will be the gateway okufuna kadi ya NUP oba yensonga gyojja okwekwasa mbunvudde mu nuupu olw'okuba munnaye bwe nayogera kukwegwanyiza ekifo kyowa pulezidenti w'NUP ne banteekako embeera ebyo tebigenda kukukolera so sala magezi malala abaana bwe bakeera enkya nga bakukunkumudde constituency mu ngalo tetwagala kulaba ng'odduse mu kibiina kubanga olwaleero naye pulezidenti w'NUP we yafuukira pulezidenti w'NUP yali talina constituency yonna gyakulembera so tukusuubira abaana bwe bakeera enkya ne bakukunkumula constituency mu ngalo tokeera enkya n'otandika okwekwasa mbu okuva lwe nayogera kukwegwanyiza obwa pulezidenti w'NUP ne bakebentererwa emmeeme kati ensonga lwaki osigalangawo naawe weesimbe ku bwa pulezidenti w'NUP nga tolina constituency nga ne Bobi Wine bwe yali w'oli myansa
nkwagala obeerewo until 2031 abana baba bakukunkumudde constituency mu ngalo olyokojje weesimbewo naye kitali ekyo video eno ngikoze ennaku z'omwezi nga 11 June ebigambo ebibiri beerawo Medad Segona nga asomoka ava mu Nuupu agenda mu DF adise libetambula yeno nti omusajja okuva lwe yayogera ku kyokwegwanyiza obwa president bwe NUP kakati bye bino era avuddeyo olw'ensonga zino lw'obutakkaanya Bobi Wine alinganga Museveni oyogera ku byokubeera president ye yadise litambula ebigambo bino mubijjukiranga